okusanyawo Uganda kubanga Uganda olunaku olwaleero erindirira kimu nkyukakyuka kyokka nga ate enkyukakyuka eyimiridde ku National Unity Platform kyokka nga ate National Unity Platform essuubi lyayo ligiri mu Kyagulanyi wano Omuganda wagambira tiyezivaamu omukulu Zangala wano wenjagala okwebaliza mwenna ab'Embogo bazzukulu ba Kayiira Gajuule emuggulu kubanga kati ffenna twafuuse ba Mbogo mwekubireko mu bugalo tudifendinze byebyo nno olwaleero ensonga za Mpuuga zikyagenda mu maaso bannakibiina ki National Resistance Movement baziwomyemu nnyo omutwe w'owulirira bino omukulu Hajji Nadduli naye yavuddeyo dda n'ayanukula yeebuuza nti NUP okugoba Mathias Mpuuga Nsamba mwagenderedde ki mukimanyi nti mwafiiriddwa omuntu abadde ow'omugaso mu kibiina kyammwe ne twebuuza nti ab'NRM bafuuka ddi abawabuzi ba His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu bafuuka ddi abaliwo okumulaga abantu abalungi mu kibiina bafuuka ddi abaagaliza National Unity Platform ebirungi tibaagala ekuuma abantu baayo ab'omugaso esobole okubeera pati ey'amaanyi oli yalinga ye mulabe waabwe naye bakulaga nti ate twagala nnyo omulabe waffe abeeremu abantu ab'amaanyi basobole okutuyuuya bw'abanga Mpuuga abadde wa mugaso mu National Unity Platform lwaki NRM temwaniriza bwaniriza neemanya nti naffe tufunye ow'omugaso nga tumwaniriza atwegatteko lwaki omugaso gwe baagala okugulaba nga bagulaba ali mu National Unity Platform lwaki baagala nnyo Mpuuga abeere ku lusege lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna ebigendererwa bye basobola obbikubuulira kubanga bwe bamanyi ensonga zaabwe Mpuuga zabadde abavugira era ensonga ki yafuna akasimako obukadde 5 akamuzaalidde akabasa Hajji Settuba musomi w'edduwa mu kujjukiza bw'oba onoonya omuntu akusomera ku dduwa weekwate Hajji Settuba kubanga basomedde ku dduwa bo bakkiriza wamma edduwa ze za buvunaanyizibwa era ziwonya naawe gw'atanaba kusomera ku dduwa ze mukubire ku ssimu eri 0703 31 39 25 bw'anaakusomera ku dduwa ze naawe ojja kusumululwa yeekolera itongwa Ssentamu geegange musibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensimu muli mu kulabira akatambi kano alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta ak'ensusso kantumire ku bannantamu ne bassentamu baganda bange ne bannyinaze nti mwebale nnyo omulimu amatendo gwe mukoze oguleetedde n'ab'ebika ebirala okutupinga bwe ppo n'okutufunako obujja mwebale nnyo okukuuma National Unity Platform mwebale nnyo okukuuma omukulembeze waffe Kyagulanyi mwebale nnyo okukuuma Uganda kubanga yenna ajja okusanyawo omukulembeze waffe Kyagulanyi abazze kwagala kusanyawo National Unity Platform ng'ate bw'osanyawo National Unity Platform kitegeeza oli mu kusanyawo nkyukakyuka ng'ate bw'osanyawo enkyukakyuka automatically oba osanyawo Uganda kubanga Uganda olunaku olwaleero erindirira kimu nkyukakyuka kyokka ng'ate enkyukakyuka eyimiridde ku National Unity Platform kyokka ng'ate National Unity Platform essuubi lyayo ligiri mu Kyagulanyi wano Omuganda wagambira tiyezivaamu omukulu Zangala wano wenjagala okwebaliza mwenna ab'Embogo bazzukulu ba Kayiira Gajuule emuggulu kubanga kati ffenna twafuuse ba Mbogo mwekubireko mu bugalo tudifendinze bulungi Uganda era tulaze obumalirivu mu kununula Uganda nga twejjamu ebisejja ebyagala okutukunzibya ebisamba ebiri ku mwalo ebyagala okutulemesa okusaabala okugenda mu Uganda empya ebisamba ebyo byafunye obujja ab'ebika ebirala bafunye obujja era kakati ffe ab'Embogo ffenna ffe tuliko otherwise assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu Hajji Abdul Nadduli taata wange omulungi oli otya munnange kansubire nti ow'ekitiibwa Allah akukuumye bulungi naffe gye tuli taata ndudde okuwulizaako ndudde okukulabako naye tuli mu kkubo tujja kubanga Uganda bwenunuka oba osanga n'asooka oluweero Hajji Abdul Nadduli nakulabye olunaku olw'eggulo ku TVM ng'owendowoozayo nga munnabyabufuzi omugundiivu era ng'abiruddemu era nga revolutionary n'ogamba nti Nuupu teyakoze bulungi okwanika Mpuuga mu lujjudde waalisoose ne wafunikawo akakiiko akanoonyereza okuzuulira ddala ekituufu oba Mpuuga yakwata ku $5,000,000 kyokka ate ne bwe kaalimaze okuzuula nti $5,000,000 yazirya
ensonga ezo zaali ggweredde mu njo n'okumugoba tekyalisaanidde. Hajji Nadduli njagala okusooka okwebaza olw'okubeera omuzadde, kubanga wayimiridde ng'omuzadde n'otalaga nti ndi ku sayidi y'ono n'otalaga nti ndi ku sayidi y'oli. Naye ate ebiseera ebisinga singa osanga nga bakuba omubbi ne bw'ojja n'ogaabugambi nti kale obubbi kibi, naye ate Bayibuli egaana okusalira bannaffe omusango, kitegeeza obeera weekubidde ku sayidi y'omuki ey'omubbi. Wabadde muyunga oba osanga wayimiridde wakati w'ensonga n'oyagala okuzisika ozigattaganye, tewabadde kiso kyawula, wabula wabadde pati agatta. Naye Hajji Nadduli wayogedde bulungi nnyo era endowooza yo sisobola giyisa mu maaso kubanga nkuwa ekitiibwa ekisooka nga revolutionary, ne nkuwa ekitiibwa ekyokubiri nga aludde mu by'obufuzi, ne nkuwa ekitiibwa ekyokusatu nga kitange, ate era ne nkuwa n'ekitiibwa ekyokuna nga kitange ddala eyanzaalira Jakana Nadduli. Naye Hajji, wano we tuli katugambe nti eno y'ensiko yaffe mwe twagala okuyita okutwala obuyinza, nga nammwe mwalina ensiko yammwe Luweero. Hajji Nadduli bwe mwamanyanga nti ono akolagana n'amagye g'Obote oba yasisinkanyeeko Obote, ow'omu mmwe mwamukoleranga ki? Hajji Nadduli, be honest, mwamukoleranga ki? Hajji Nadduli tukkirize tugaane nti eyo mu nsiko mukamawo oba yali mukamawo Yoweri Kaguta Museveni yatigumbula abaana b'abantu bangi nnyo mukama wange, naye ng'ekibatigumbuza kubeera ng'omusota gwa Namagoye bakirumira mpuyi bbiri. Omusota gwa Namagoye bwe gutunula ku ddyo gulumirayo, omusota gwa Namagoye bwe gutunula ku kkono gulumirayo. Naye Museveni kavuna kutegeera nti munnange okolagana n'Obote ate ng'okyali wa muffe. Museveni yakkubanga amasasi agakusaanyaawo, kubanga ekyo mwakiyitanga okulya mu nsi olukwe oba okulya mu struggle olukwe, ng'ate struggle tukkirize tugaane wakati w'okulwanisa gavumenti embi, eyo yeebeera ensi. Era omuntu yenna eyasalanga n'agendako ew'Obote ne mumala mukitegeera era teyasigazanga bulamu, sina mukuba bukubi masasa bamwabatemangako omutwe, waliwo neyatemwako omutwe awo mu bitundu by'e Luweero ng'ateeberezebwa, singa yatekakasibwa wabula ng'ateeberezebwa nti yabaddeko ne Hajji Sebirumbi awo e Luweero, ne mumutemako omutwe ne mumuwanika ku muguwa mu nkambi yammwe, abajaasa abalala bamulabireko bafune fiya n'okukitegeera bakitegeere nti obuli bw'enkwe kikyamu, nti ate kino ky'ozannyiramu tozannyira mu kintu kyaffe oba tozannyira mu kintu kyange nga Museveni, wabula ozannyira mu ssuubi lya bannayuganda, kubanga bannayuganda bantaddemu obwesige ne bampa abaana baabwe tugende tulwanirire ensi. Kakati ate ggwe ogamba nti okukutakukuta n'Obote oba okukutakukuta ne Sebirumbi ow'Obote muteesa ku biki? Kitegeeza nti abaana baffe abafiiridde mu lutabaalo luno ebbanga lino lyonna gwabadde ng'abawaayo ew'omulabe, gwabadde ng'atuseetinga ambushi, era awo kkooti yatuulirangawo ng'eringa eya KCCA, abataka ne batuulirawo abali ku lukiiko lwa Seke ne NEC. Ono n'aggyibwako omutwe, taggibwako mutwe aziikibwe, wabula ne mumuwanika awo abalala bamulabireko ng'amagulu ge galengejja gati, ng'ekiwuduwudu kye kirengejja omutwe tekuli, abalala bamulabirengako bakimanye nti obuli bw'enkwe bubi. Nyinza okugamba nti mwali bakyamu, naye obukyamu bwammwe bwavanga mu butamala kunoonyereza nnyo. Naye ate singa kkoozi yammwe yabeeranga ntuufu oba nga yali ntuufu, nga kye twalwanirira oba kye mwalwanirira kye kiri mu kukolebwa olunaku olwaleero, oba osanga mwali badde nga batuufu, kubanga empande emu eyiwa ekisero. Hajji Nadduli, mwe NRA battanga abali b'enkwe mumaze okukonfaminga ne bemutanna konfaminga nti bakolagana n'abalabi, mwe mutugamba okuleka omuli w'enkwe gwe tutasse, gwe tutavumye, gwe tutakubye luyi, wabula tumugambye bugambi lekulira ddako ebbali, ne bano banna abalala bakulabireko era bakitegeere nti olaba Mpuuga eyeeyita ow'ekitiibwa agobwa, olaba yali leader of opposition agobwa, olaba commissioner w'akakiiko ka parliament agobwa, ate olwo ffe ababaka ba ordinary MPs teweerabira nti Mpuuga waakijja wabaawo akizzaawo,
omuntu ayagala okutereeza ngozze mu kifo bolondera omuntu mu kifo omuntu ayagala okutereeza ali omuntu gwolondedde mu kifo ekyo ayina okusooka okumanya kyekigobezza oli gwenziridde mu bigereeza ensobi n'azeewala nga gwe wakwatanga n'owanika abantu nga mubatemyeko emitwe sigamba nti gwe ntegeeza gwe NRM nga gwe wakwatanga n'owanika abantu nga mubatemyeko emitwe abalaba balabireko ng'ekyokulabirako then ffe tetulinayo bulabba bwa kutta bantu kubanga ate ffe tulwanyisa kitta abantu naffe tetuyinza kubeera basiba abantu ate ffe twagala kukyusa gavumenti nga tuyise mu mateeka y'ensonga lwaki buli kimu tukitambuliza mu mateeka kano ke kalabba kaffe ke tuwanisa Empuuga eno firing squad kwe tutadde Empuuga abalala bonna basobole okumulabirako bakitegeere nti obulyake obukenuzi obuli bw'enguzi obulabbayi n'obuli bw'enkwe kirumira mpuyi bbiri bibeera bikyamu nnyo era abalala babyewale nga basinziira ku kyakolwa Mpuuga nga nammwe abalala bwe beewalanga okubalyamu enkwe nga basinziira ku kye mwakola yasisinkana Ssebirumbi oba ntegeerekese bulungi mukadde wange Hajji oba osanga ffenna kituluma bino ebigenda mu maaso kubanga si ffe twali badde tubyekola waliwo ensonga ez'omuzinze ennyo ennene nekituluma okuba nti ensonga oba obudde tubumalidde kasonga kana akatono Hajji Nadduli nti buli lunaku lwe twonoona nga twogera ku Mpuuga tetwogedde ku Museveni eri wabaayo ekikukusibwa naye ate siyinza kutambula kutuuka Namugongo gye ŋŋendo Namagira nga waliwo ttimba enneezinzeemu mu bigere ngambe nze nfa kimu kutuuka Namugongo nze nfa kimu kutuuka Namugongo ŋŋenda kutuuka ntya nga ttimba ensibye ebigere nina okusooka okufaafaagana ne ttimba abantu bangi nnyo Hajji Nadduli abakola statement Museveni abalemeddeko mulwana mwekka na mwekka Museveni abalemeddeko kakati mulwana mwekka na mwekka mu Buganda waliwo kye tuyita okuttiza akayindiyindi bwe kajja ne keezinga ku kitooke n'oyagala oleke ekitooke kisigale nga kikula kyokka ate nga n'akayindiyindi kasakaatidde oyagala okukalyako enva bannaye kabaze ku bibiri ebyo oyinza okwesanga nga tokwasizzaamu n'ekimu kubanga bituuka ne byerwana nga kitooke ayagala kulaga kayindiyindi nti nze nkusinga amaanyi kyokka nga ate ne kayindiyindi ayagala okulaga kitooke nti baaba nkusibye ejjiribwa ne weesanga nga byonna tebituuse gye bikola ki gye bigenda kakati nga ggwe omulima kyabuvunaanyizibwa ottize ekitooke ng'oggyako akayindiyindi kisobole okwetaaya kikule bulungi kubanga bw'onoobireka byombiriri ogenda kwesanga tokwasizzaamu Hajji Nadduli agenda okulamaga fayini eimu yeebeera yakulamaga naye ate atambula yeetegekedde obuwonvu n'obukko mwanaasisinkana mu lugendo olumutuuse Namugongo era singa asanga omusezi ng'omusezi amwetalako ekiro bw'atambula n'amwekika kyabuvunaanyizibwa asooka aleko olugendo asooka asatte omusezi oyo tteke kubanga asobola okulemesa ekigendererwa kye ekyokutuuka mu lugendo bannanga aboogera musimanya kakati tebakyalina budde mulwanyisa Museveni beerwana bokka tebakyalina budde Museveni gwe tulwanyisa lugendo naye wakati mu lugendo nga twagala okutuukaawo Museveni waali tumugjewo waliwo obuwonvu n'obukka waliwo emitego gya Museveni gye yatutega nga singa tugiyisaamu obumantaavu ne tutagitegulula gigenda kutusaanyaawo nga tetunnatuuka wa gye tukola ki gye tugenda kyenvudde ngamba Hajji Nadduli munnange ebisinze okusuula ebibiina wano kwekkiriranya FDC ebadde essuubi lya bannayuganda ku kwenunula naye bwe baazuulamu kawuukuumi baaleka obudde busalewo naye ate wakati mu budde okusalawo bwasalawo nga bo be balina okufuluma ekibiina kigende ewa Museveni nti endwadde ezisinga kakatulututtu koolaba oyo omusajja gw'olaba avunza omukono mu kansa amulidde kaatandika katulututtu munnange ne bakagayaalirira mu kukagayaalirira ne kaleeta kookola agenda okusaanyaawo obulamu bwono kitegeeza nti endwadde erina okunogera eddagala nga tennasajjuka
ebibiina bingi nnyo by'olabyeko Hajji Nadduli UPC yakulemberako ku ggwanga DP ye yatutuusa mu meefuga oba obwetwaze kubanga Ben Kiwanuka ye yali Ssaabaminisita wa Uganda eyasooka nga tweteekerateekera obwetwaze mu lukiiko olwatuula e London mu mwezi ogwa Septemba. Ben Kiwanuka ye yakomawo nga Ssaabaminisita mu pre-independence, kitegeeza ne DP yafugako. Naye ebibiina ebyo byonna eby'amaanyi bityo ebitendesa abakulembeze ab'omuzinzi Museveni yabisaanyaawo nga abiyitamu babikulembera ab'oku ntikko. Eyaluma ku musota ne bw'alaba omugwa yeekanga obatte oyagala ne National Unity Platform esaanewo nga UPC, esaanewo nga DP, esaanewo nga FDC. Omanyi ntera nnyo okukozesa ekigambo ekigamba nti tweyigiriza okukozesa abalala ababbidde ng'omuggo mu kateebe. Wano kitwale nti tambulya mu kateebe twagala kusomoka akateebe ako. Naye ate FDC wasimbye ekigere ndababbidde, DP wasimbye ekigere ndababbidde, UPC wasimbye ekigere taata ndababbidde. Nze era mbeere mu ssiru nange awo wemba nsimba ekigere nti bali abasatu abaagwa oba abaatwalibwa mu nsawo za Museveni twalabyewo we baayita. Timu bakulembeze ab'oku ntikko abaweebwa ebitiibwa era abatasobola kusongwamu olugalo nti owange okola ki. Eno jjukira ffe tugamba nti ne bw'aba mukulembeze abeera muweereza w'abantu. Then abantu bagambye nti tukulengedde. Ow'oku ntikko yatola kyava agamba nti abantu bakulengedde. Ate nange ne nnoonyereza nga kituufu kye boogerako. Sookuddeko ebbali ku lw'obulungi bw'ekibiina. Hajji Nadduli okwekkiriranya. Mwoba osanga temwalikombye ku mpeke ya buyinza wadde nga gwe tewabukombako. Kubanga naye mwatuka mu buyinza ssebo ne bakusibako ekigambo, baakutemajjako ekigambo tewali mulwanyi. Mbu wano ganga ddagala lya kinnansi ku nsiko. Mbu wano ganga gwe mululuuza mu nsiko. Nanga Hajji Nadduli omusajja yakuba emmundu n'ajaananya ne bagamba mbu gwe wawanduliranga abalwanyi amalusu okubalaga nti simanya wali mulogo ng'obawandulira amalusu we bamukubye essasi n'aziba. Bw'awandanga eddusu mu ngalo n'olikubamu oti gye ligudde n'oga bali eno tetugendayo tuyite eno. Mbu ssebo gwe mulimu gwe wakolanga Hajji Nadduli mu nsiko. Mbu wali mulogo wa lutalo. Kyokka ne mwatuka mu buyinza tewakomba ku buyinza. Anyway, Hajji Nadduli gw'olowooza mwalireze ku buyinza nga mwekkiriranya. Lwakuba mmwe temwagobanga bugobi mwasaanyaawo nga buki kusaanya. Hajji Nadduli tetugenda kukkiriza nsobi zaasuula bibiina birala kusuula na kino kubanga ffennuba okugwa nze nga nze yeekolera oba kyali baddokke saali kibaddemu na buzibu. Naaligambye nga ngende wala nga neddirayo mu ndongo yange nga neesunira gita yange nga neekolera ennyimba zange nga neetegekera ebivulu byange. Naye ate waliwo oyo ayina essuubi mu Nuupu. Ye naamugamba ntya? Alimbuuza nti omusota gwayitawa ng'ekibanja kyonna twali tukyetoolozza amafuta. Gwe wagubuusa n'oguleetera mu nsuwa n'oguyingisa ekibanja ne gutandika okubojja embuzi zange. So oba osanga buli omu yalizze ku bibye Nuupu nga ne bwegwa tebimukwatako. Naye waliwo abagirinamu essuubi ate kyannaku nti mulimu abakadde nga puresha zisobola okubakuba ne basaanawo. Kyava olaba tetugenda kukkiriza ssuubi lya bannayuganda kulisuula mmeeme olwa Munnamasaka.